kansubire buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma ani anaamulaba naye omuzannyo gumu gwatekayo buli emyaka ndekera ogeya bakulu banno wamma musiibye mutya bannange kansubire nti muli bulungi Shamim Manja lyerinnya njagala kubategeeza nti olwaleero akantu ku kantu ebyo bye mubeeramu awo ne mutandika naye annange Shamim olugoye lumu nsobola odukoleramu interviews eziwera n'omukaaga nsizanyo nga aba traffic tebabawera nga ba traffic temubaweranga ne baddokita teri bannange ekisiibo kituuse wafunye abaami tusaba ku ssente za kaswayiri tusaba ku ssente za hina tusaba ne ku ssente za ddira ezinaafumba futaali si mu mutima mubi tusaba mutwe ku ssente za kaswayiri tugende tukyusa akaswayiri k'ekisiibo twekube hina ow'ekisiibo bwe tumaliriza tuguleyo ddira ezinaabafumbiranga futaali tugenda fumbira mu ngoye zaffe zino ennungi twetaagayo biddira tebiba bipya bya biri kitundu esatu bibiri wali biddira bino mbiraba nnyo wali ku magoba ebyo katubyagala ebyo tubyagala tubeere nga tetubafumbira so ekitone nnyo budget y'ekisiibo ey'omukazi etandika kijja kusinza buli omu saluni gy'agendamu wahena kigwakozesa eyange ejja kumalawo akakadde nkuba hena mubiri gonna wa mitwalo 45 biddira banfuniyo 3 akaswayiri nsiba 42 ezinaba ziyiseemu nja zeeteerako so omwami omulungi nsabayo wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya Jaliya ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jaliya n'apa emotoka n'agijjako swiki nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sonde zapa Jaliya nsobola okufuna emmotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jaliya Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Sente zebyo itako ku Mimi's Glamour totawana kwogera kwata bukwa sente omukyala weeka itako ku Mimi's Glamour funa akatambaala akalungi funa shariye ennungi mu kisiibo kino obeere ng'onekaanekanye yitawo ofune kawoowo akalungi muwunye bulungi bannange ekisiibo tekibaleetera akasana kangi beeramu ne ka lip gloss beeramu ne ka sunscreen mu nsawo yo mu toilet bag so njagala okwebaza aba Bubbles Beauty abakola ku nsusu bali awo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 gendawo babeere nga baddaabiriza olususu lwoyingira ekisiibo nga mashallah Alika Rentals Boston Massachusetts apangisa mmotoka gendawo obeere gwe Munnayuganda ali mu America obeere ng'ofuna emmotoka weeyagale twalako abantu bo out beera n'emikwano gyo nga gino gisematimba abanaku batwaleko out obulamu butambule Print Creations ate yakugamba nti ku branding awo batava ndi ne mukulu Sematimba olunaku olwaleero bankubidde bakwetaaga mu dduwa ya Amini dada manyi kati abantu bonna abaagala Amini bambi bakwagala kubanga waddamu n'otandika okunyumiza abantu Amini n'ebibaali bamuyinako ekifaananyi kye baali bamuyinako n'okisangulawo kati abaana be bankubidde n'abazzukulu ne baŋŋamba Shamim tubadde tusaba ku nnamba ya mwami Kagatto twagala bambi abeerewo mu dduwa ya mukwano gwe nja kubeerayo bwe banaaba baakuyise ddera ennamba yo gye bawadde badde basaba nnamba yo baagala obeerewo etegekeddwa Honorable Latif Sebaggala
era Latifa agenda kuba annyonnyola ku Amini naawe nja kubeerawo inshallah yaddi kwagaliza bisima simanyi bagenda ndowooza kukubira kwagaliza bisima byereere era tuulaawo ne bagagga banno ate onyanjudde bulala luli babayingize mu nnyumba nedda bagenda bayingizaawo mu nnyumba bagambe banne baseka basooke bayingire abakungu kati goli mu bakungu abakungu bayingire oyingire bagambe mukuzi bati batamuteeka ku ssaniya namutima oleme kutoga mmere baleete essowaani yo baleete bino ebibakuli byenva weegabule naye bw'oba ovaawo tobagamba banne mupakingire ekaabeeka ekitiibwa ky'obukungu kyonna nze ate awo nagenda wala opaakinga neefuula ataagalira ddala napaakinga ne mwenyinyala naye ng'ate nno nze gwe mba nenyinyala nze kennyini so muzeeyi nina ebintu bye njagala okumanya leero ne munnange oyo alyoka alaba so mulimu ebintu binnyo bye mbeerawo ne neebuuza ne nga kino ekintu kyavaawa omanyi waliwo ekintu kye bagamba nti ebintu ebisinga Abaganda twabba bibbe tetwabba bibbe twabyeddiza mbu nga tebirina kuba byaffe oba twali bagezi bugezi anti omuntu bw'aba omugezi kati olaba mu Uganda wano mu Uganda mu nsi yonna Uganda ye yasooka okukola ebintu ebimu ate era Buganda ye yasooka obbikola for instance olaba eddagala ly'ebisa eddagala ly'ebisa omukazi omusajja yasooka oddikola baamuyitanga Erisa Erisa yavanga Kyebando kwerisa Kyebando kwerisa manyiwo abazungu abasookera ddala okumulaba nga bajja beewuunya nga mulerwa kati ono mwe mulaba si Erisa yali mulala era ekyo bulabe Kyebando nefuuka abaliyo abantu babiri abaamanyika ennyo Kyebando wamanyikayo nnyo omusajja gwe bayita Mambule n'omulala gwe bayita Erisa lero bagamba nti Kyebando ewa Mambule oba ewa Erisa ekyewa Erisa kakati Erisa oyo yamala abagenderangayo okuzaala ewuwe nga mulerwa alina eddagala lyeyabawanga eryo erireeta ki ebisa kakati bw'amala okumugira n'eddagala tebayitanga okuliyita ebisa bwebisa bimuluma biki yo lyamugamba nti kankuwe ebiragala ebisa nga bissa mwana kati byali ntetumanyi nti babiyita bisa kati bwe yagamba ng'alumwa nga bawoza alumwa kankuwa eddagala erinassa omwana kankuwa ebiragala ebisa kankuwa ebiragala ebisa kati bwenagamba nti agambye agenda ebisa kati kino kyatandikira wati wetugambira nti bana ebisa bitandise anti kati bw'olumwa okwandibadde okulumwa kuba kwe bagamba nga omwana kke osobola okukola ki abamanyidde ekyo Erisa bisa ne bakituuka ebisa naye oyo Erisa omukazi yava Australia papasire ng'awulidde nti waliwo omuntu ataasoma azaalisa nga beebuuza azaalisa atya nga teyakola ki nga teyasoma najja bwe yabalaga eddagala erizizo erikola erireetera okuluma omwana n'alikwata n'atwalako ebikola n'akola analyzation bo ne batandika okukolamu drips zebakuteekako nti n'olumwa awo eryo eddagala we lyava waliwo ebintu bingi nnyo nga kati nga bwolaba mengo ki eddwaliro kigambo mengo kyavaawo nakyo bazungu era bakikola ki be bakyogera baali boogera kiraga bataddeko men go nga baali balina kuba ezo mbiri biki babanga tebakolera ki tebazikolera abakazi tebakola nga basajja nga bawandikako men go bali balaga nti mengo mengo kyali men go ate mandaazi leka nayo ekyo kyeyogerera kyokka kati bajja nga bonatuuka nga mutuusa wano naye nga kyebala nga gwe natuukako awantu nga bye balya sibimanyi natuuka e Mombasa nange bye baali balya nali sibimanyi nga bafumbye kasooli bamutaddemu ebijanjaalo ezo si bayita empenjere baziyita githeri e Kenya bamuyita githeri
kakati nibabifuma nange nengula nendya mwetu nebimpomera kati bwe byampomera nga mutiwa biwoma kakati na wana bane basajja oli yaddira yafumbanga yagatta girange ngano ebisere bali bagitabulanga bagikola lutabu bagikola mu lutabu kola bukozi bwati ne bayolanga nga mama obu yakolanga yasalanga busazi oyo ne yasalanga busale buno ngasala bwa square bwa square agagamala ne gazimba ne lizumu rumunga liye yabyamu ngaliye eri abiseri nga balifirako kabutonga ekabasika tacha musenyo kakati bwe bafumba ne basiika omusajja n'asiika nakulira wali asiika mandazi yate oyo labata oyandibadde nze nakulira mu hotel wonders kuba kiri mandazi silwakuba nti nno bwe biyitibwa wabula bwe baalya oli nambuza yamugambye nti gulako obiwulire bolye amwa nti how do you feel koye mandazi kuba nti agambye nti mandazi nti bagayita mandazi so nga ye yali agamba nti omusajja akola bambi mandazi kati bone balowooza nti abantu bagenze ebintu bingi nnyo babigira kakati ojja kulaba nga ekigambo gundi Captain Lugard Sirinya Lugard lyerinnya Captain kitiibwa naye ate yali muntu omusajja oyo bamuyitanga Captain Lugard yajja wano nga musirikale mubaka wa Queen wano so akayumba okalaba Old Kampala we batunda kali gondi akayumba akali awo akakadde ako n'akayumba ako tekaali awo kaali wali awali omuzikiti wennyini we kaali nga bwe yajja muno era nga awo mafuwa bafuwa nga buli kawungeezi yazimba ennyumba e Kampala kakati ate n'abafuuwa kapere nga nabo basiru bazibu tebamanyi kye bafuuyira nga bwebabuuza ni mufuuwa anti kapere yazimba ennyumba e Kampala akasozi ke bayita Mpala akasozi okuli kapere yali ani ekigambo kiri captain kati y'omuganda nga talina budde bwakyo omuganda nakirina talina budde bwa kapiteeni yagambanga atya kapere era kati nono olufootose kati ye kapiteeni lufootose kapere teririnnya kapere kiri kapiteeni kakati ate abaddawo abaganda ate amanyi abaganda bali nga wawulidde nga bagamba bamuyita gundi lieutenant so kiri lieutenant ekigambo lieutenant kati abantu ebigambo bingi nnyo ojja kusanga katolaba eggaali eyo ogiraba naye olowooza nti kino kye baweekerako kaliya tebangako kaliya naawe ekyo ekigambo kiri kaliya kati agambye nti siba ku kaliya na kaliya olina agambye muteeka ku kaliya nikitandikiraawo ebigambo ng'agandawaza ono ye teyatawaana bintu kuba kyava teyatawaana nabyo kuba yali tabirina buli kye yali talina ng'akozesa eyo kyoli kyakoze eki lukululana ng'osese manyi ekigambo nakyo kya luzungu lukululana lukululana kyaffe kyawano nedda sebo ekyo ekigambo kiri si lukululana kiri lorana tolimba naawe amanajibu kiri ki kululana tulwaki obadde onni anti era kulu ne lo bye bimu naye bannange sematimba si sematimba oli ekigambo kululana era nga ajja baali bagezaako kugamba nti emmotoka bweba etambula
etambuza ddembe kuba tepakuka ye lwaki tepakuka anti kubanga esika ekintu kiwanvu ate nga kizito era yello kawange ebeera ku low speed nange nebuuza kati balina bakituula lukululana bayogerako boge so nga kiri kululana kati ndi abagambye nti lukululana kyaviirako njogera nyingi nnyo ezigenzi ziba mu bantu ngera ekyekaliya bwekiraba bwagiragito kaliya bwe yawulira oliogamba nti can you get me a mug of milk agambe nti mufunireyo gama ye yakiva eno bwe yamusaba ekaapu ono yava eno mbw ekikopo yakiva eno yeba omuganda ye kyataalina yakyanguyanga mugamu kiri kyafunye tewaliwo budde gwe towulira tolaba kati wali owulidde nga wawulidde abaana nga bayimba oluyimba mwaluyimba nnyo mmwe naffe ffennyini olwo sipoolingi my father alumbeeza simula edi omukyere n'ennyama olyawo ki naye olowooza ki baali bagamba ki simanyi baali bagamba kigambo spring Ruben sipoolingi my father alumbeeza spring Ruben is my father similar with the similar heads ate omukyere n'ennyama olyawo kikajja wakati nga ne bayingiza omuganda ye bw'atyo akukakasa ndi bintu bibye bannange naye nga bagamba nti Ruben is my father but we have similar heads kati mwene mugamba ndi simula edi omukyere n'ennyama olyawo ki mukyere kakati sipoolingi olabanga my father lumbeeza simula olaba ennankani eggaali eyo ate sikuli wanted oba kyali kyaffe tomanyi ako akavumo twakavumanga tiwakavumako ani ali awo mu comment nga yakavumako sikuli wanted mmogoti bw'oba oyagala ng'ojja ate tekyali nga mogoti baali bavuma magoti ng'akugamba nvunyuggwe sikwetaaga sikuli wanted mmogoti yali agamba nti sikwetaaga nvunyuggwe magoti fene tugamba mogoti twaswala bannange tuswadde emyaka gyonna egy'obulamu bwaffe kati gwali otudde omutawana gwe eggaali jajja onoona fuluweero n'agiyita ne fuluweero eyo bagiyita free wheel ye fulu wheel endala mu mmotoka eyo ebeera fly wheel yekyusa gears kati ku ggaali era eyo gye bayita fuluweero yezi kwe bazikyusiza ye fly wheel endala emu eba free wheel era kyova olaba nti eggaali osobola okugivuga oti n'ogigira nga eringa etaliimu jje era Gomesi ye ate yali mukazi Gomez si mugundi si mutake abantu b'ettake amannya ge batuuma ga Kispanish kuba baliraanaganya awo wonna kati n'oyo yatandika ennankani eno abantu waliwo amanyi Abaspanish batambula nnyo ne bagenda paka Bungereza kati mu Bungereza mwe mwava abakazi abo bajja ne batandika Gayaza High School kati mu kulitandika mu kuyigiriza abaana ebyemikono ne babayigiriza okutunga mu kutunga basooka omukazi gwe basooka okuwa eyali ayigiriza ebyalaani nga ye Gomez gwe baleeta kati ndiye bwe yasookera ku olwo olugoye Gomez si yaffe wano balutungira wano teyali Muganda ate nga kitinga lugoye lwaffe wano lw'Abaganda twalwesibako bwesibi era ne tulukyusa erinnya tulujja ku Gomesi ne tuluyita Busuuti Busuuti yaffe naye ate era olugoye olwo Gomesi
twalwesibako ne tuluwa amannyaga nga gonna ga muki goli erimu lya mutunzi erimu lya kifumu batungira kuba essomero lyali nga lya kisulo nga liyitibwa boarding kati n'abantu ne bagamba nti anti eyo gomesi ya boarding tonguliddeyo boarding gomesi nga gye bayita boarding kubanga abaana bawo abaali basula ku ssomero bonna nga bazambala nga tolina bwona atoloka mu kisomero n'ofuluma nga gyoyambadde bamanya nti oyo wawali mu boarding wegayaza ki ekyaffe kyekiriwa tuli bitono tulina ekikoyi kyaffe nedda n'ekikoyi si kyaffe nedda sebo era ojja kulaba kikoyi ojja kirabako nga kyali KE nga kuliko KY nga kuliko ne KOY nga abantu boni bata nayanguya bwanguya kikoyi nenge ebyo bintu abachina bebaso kukola olugoyo ne tulubba bubbi kama vaneda kwe ye olubugo olubugo lwaffe ddwo luvaano ku miti n'ennankani ensimbi enganda si zaffe ensimbi oga zivaano ne zigenda nga nzisanga mu buli nsi gye ŋŋendamu bali balina z'osanga eri baziyita coral shells so si nsimbi bazijja ku gundi bazijja ku mbalama za nnyanja fe zaffe zaali nsimbi bazijja wawano fe wano bazijja mu nnyanja nazo mu nnyanja naye anti bali balina coral shells fe zaffe ziyitibwa nsimbi ŋŋanda ate bali tebazikozesaako nga ssente fe wano fe twazikozesa ng'essente yenjawulo eriwo wano mu Uganda kisiyise ensimbi mu Uganda era yengeri ye currency gye twasooka okukozesa Abaganda bwe twagivaako ne tudda mu gundi twasooka kukozesa gundi butter tudda ku coral shells bwe zaavaawo ne tukozesa ez'Abayindi rupees era rupees Omuganda naye n'agibba teyalwawo n'agiyita lupiiya ye teyereegwako neteeka lwayita tulina budde nedda bugezi kyomukisirwa omugezi yalya kakati toba n'omunankani yajja omuswayiri naye bo baleese olugezigezi lwabwe nipeyo ennusu n'agamba nti eyo nnusu sirina wadde ennusu yagamba nti sina ata nnusu ng'agamba wadde ekitundu sikirina yali amugamba nti onguza kino naye n'ekitundu sikikola ki sikirina naye ye n'agamba nti agambye nti talina nnusu bo ne balowooza nti essente yebeera kati zino enkoko zo zaffe ndowooza enkoko buli nkoko etali nzungu eba ŋŋanda abalala omanyi wano ekikulu mu byonna nti mu butonde Katonda bwe yali atonda Uganda Omuganda yamusukkulumya atakyagala kukiwulira kijja mwibulira osobola okuvaawo era neno kyano oyinza ogikoowa n'otagiraba oyinza okwetuga gwe mbuuliraayo ba waliyo kintu n'ennambi nga bakiga lwaki ekizampa ejjiddaawo olinayo kintu n'ennambi nga mukyapadoola abo bonna buli bamu balina abaabwe naye kintu n'ennambi be bajja naki ate jipiri anti ate abo jipiri alinera bongo nabo abo beera kintu walaba nti Katonda bwe yali akola ebintu buli omu yamuwa ekimukola ki jipiri nera bongo wamanya sitole yaabo olaba emitima gy'abantu abo bwe batambuza ebintu byabwe olinga agabe nti zessebo nga bwe yamize ennanka yange bamusale bamusale bagimugemu oli n'agamba nti please omwana ebyo byeyemizaamiza njagala gundi yange kati abo bojje bwali ate bano bo nambi n'ekintu ani gogamba abo nambi n'ekintu era kyova olaba nambi n'ekintu si be balina gundi walumbe anti walumbe mwanyina wa nambi era wano kyova olaba wali ogenzeeko eyo okulaba entaana ya walumbe wamulabako bwe wali babitulagaawo naye nza nti nga olw'okuba sitole yali nali emotional nnyo sitole engeri gye nagiwuliramu nga okuva mu buto nga n'ekyalo saagala kiwulira nagendayo eyo ne bannambuza anti awo gundi muzeeyi Muteweta bwe bamuzaala
Wennyini nyini nyini. Awo esaidi wano bayita Kabule. Tanda. Kabule eno ye Tanda ono ye Kabule. Mu Masabo wennyini. Olugayitako nobanga waliwo ekikuba ekikirira ekiddawo. Awo gundi oba muzala. Mune twagenda Tanda. Tutuuka Tanda nali ne minister. Anina. Na minister mukwano gwange. Yiga mikwano giba nini? Tine minister tugenda Tanda. Batulambuza tutuuka wali bayina awaddu oba munaba munampa nnyama mujimpe. Tebumalira budde nze kubanja ne batugamba toyingiza bigere. Amini ngatto. Nga mu bulamu bwange sitambuzangako bigere. Ne ngamba minister olaba ne minister nantunulako nangamba sigenda kuyingira. Ne mbagamba tulemereddwa tetujja kusobola kuyingira. Ne batugamba omusajja akumawo yennyina ate wali buzibu. Muyingire ffe twalambula Tanda yenna mu bigere mu ngatto. Naye nga ekyo kikola kiringa kati oli bwanajja era singa wali osinika binnyongo ogenze ku muzikiti oli mu muzikiti n'ogamba nti sitamuzanga ku bigere era nabo bandikulese ne bamanya amagezi go wegakoma. Nedda wali wa ttaka. Anti singa omuzikiti olituukanga gwa ttaka era oliguyingiza mu engatto. Ngonja kujjamu. Kakati kyenga mu byonna tuwe tetwasobola ne minister obuwangwa bwaffe ebitiibwa. Tetwasobola. Tuwe eddiini zaffe ebitiibwa era tuwe obuwangwa bwaffe. Tetwasobola kujjamu ngatto. Ekirala nga waliyo empuku empitirivu. Anti kakati nze twali tukimanyi ndi mwagala zikendeezaako musobole okujjamu engatto. Dadi omanyi empuku eziri wali? Nnyingi. Omanyi no waliwo bwe bateeka obutesi gomesi. Ng'abantu bagula gomesi baleeta n'oyaliira. Wali gomesi. Kakati ne bamanyi ozigabako baŋŋamba. Omanyi nze nali awo nga nkola research bamanyi ozigabako. Okimanyi olwaleero. Ne bw'onaabozeeyo ne bw'oliba oyagala okukola research esingako ng'olina by'onoonya you'll come and contact me. Ebintu byonna ebyobuwangwa. Ebiri Tanda. N'ebitali Tanda. Waliwo ebiri awalala. Golooza obuwangwa bwokka biri Tanda bwokka. Ne ku Sezibwa jangu nkutwale ku gundi tugende egindi olabe Ekkungu. Kunguwa. Wano just ku Bombo Road wano ku mayiro 14. Waliyo ki? Waliwo ejjinja kiganira kwe yalinga. Liri awo eggwanvu. Likola ki? Bwe tujja genda y'olabe. Anti ngamba bwe likola ki? Tewali kye likola. Nali njagala genda kulaba Walumbi waali. Naye ng'oyagala wamusanga alazeewa kukyala yali agenze kutta jjajjaawo. Namusanga taliimu. Kakati ebintu bibeerawo era ezo ssente Tonja Samira ye yamutuga. Ki ekitta abantu? Ki ekitta abantu? Malaika al-Maut. Anti yasindika Walumbi mwayita. Mbonne wamusanga agenze kutta jjajjaawo bulanze neeso. Kakati gomesi bazigabako. Mmere kyennayagala. Anti wonna wali kali ebibya kali. N'amagi bagajjawo ne bagalya. Anti byonna mubikozesa era nga gwe tulaba abantu balowooza bino simanyi siriki sitaba siriki. Wabula obuwangwa bw'omuntu bwo bubeerawo kati waliwo ne kibayita kati eyo tugiyitanga wardrobe. Gwosobola awakati olinaawo gamba nti sente zange wezijira coin zisuula wano. Naye bwe ziwera tozirya. Nzirya. Kakati nakino n'abantu kiringa bwe babeera nabo bubbo mu nju. Omuganda ye yali talina banka tezaaliwo by then. Buno bubbo bwali bwa banka. Ng'eyekola nga banka. Lwaki bano abalala bateekamu mbu babyogerezaamu? Ebyo byonna naawe kati nga bw'ogenda mu banka toyinza kusuulayo busozi ssente nga towandiise. Kati bali bbola okuba bali tebawandiika. Nga boogera bwogezi. Anti kati nze kyafaayo nkitegedde. Nti edda okuleeta ebyo ebibbo abantu bateekamu ssente. Baali tewali ki banka. Okimanyi nti kati abantu babeera n'ebibbo ebyo banka weezi babeera n'ebibbo nga bakolera mu shiri. Nedda kati waliwo ababikozesa ng'ebyo bwe bali. Ng'era olwaleero. Kuba tebamanyi na byafaayo byabyo. Ng'era olwaleero kati gwe bafaatha obalaba. Nze ndi muntu antera okusaako abasika naki. Ne faatha bw'ajja abagamba nti bannaye nange njagala nnyo nga temunnasaako basika. Nange njagala kubaawo okulaba bwe mukola ki? Bwe mubikola. Ffe twali tusaako Sepiria Kizoto lwange. Njagala nnyumizeeko nali sirabangako ddadi we bateekako musiko kimanyi nange. Kati ebyo nze kati nagenda olaba ku makya oba bagoba mugoba abantu. Olimba. Ku makya ennyo ku makya nga temunnazuuka bakola kikale ngamba. Waliwo omukolo guyitibwa abakooza. Abajjwa be bafulumya olumbe. Balukola batya? Mukulufu bakuba ngoma nga bo bakugamba bazuukusa abantu bakoze ki? Abeebase kubanga bakima mu buli ngeri. Gwabanga mukolo nga bagezako kuzuukusa abantu abaasuze beebase kuba abantu balwawo okwebaka. Ate ne balwawo okuzuuka ng'ate emikolo egy'okusaako omusika gitandika ku makya. Nga n'engeri gye bayinza okuzuukusaamu kubanga abakubbako ebintu byaba bitwala. Kati olina okuzizimuka. Naye kati olw'okuba ate n'abantu ebika byetu tulina ekizibu nti abantu abasinga abamu batwezinze mbwezinzi ate abalala tebaagala kumanya bintu bino kuba balowooza nti bamanyi nnyo eddiini okusinga nnabbi. Kati ate ono naani
omusika gwe mugenda oteekako aba adduka mu lusuku kukola ki? talina we bagambira kudduka mu lusuku. Ebyo balimba bulimbi. Nze benakateekako abawera n'50. Omusika gwe naliko nga bateekako. Ndowooza nalaba yadduka. Teyadduka. Mpozi yadduka bibye nga atidde kubeera musika. Naye omusika ava wali ne mumuteeka ku nnyumba we mumuteereddeko wasikidde n'abeerawo n'omubulira nti gwosikidde gundi ono bannanga asikidde gundi mwana wa gundi eddaame tuba twalisomye ekiro mu Bwaddene. Bwaddene ate yaani? Yensiisira mwe mugonjolerwa emitawaana gya famire. Buli maka gabeera nayo? Buli lumbe olunaaba lunayabizibwa ekika kyonna mutuula ekiro mu meeting okubuuza nti ono balonze omusika mumumanyi ono abaana be baye bano mutuulira wa? Awa we mwabiza olumbe ngamba baba tewali kasiisira. Tekisoboka kubanga erina okubaawo ensiisira kubanga bagizimba kiro tenti eba tenti yensiisira. Anti kati ye problem eyo mwefuula abamanyi ennyo oluzungu okusinga olulimi lwammwe. Nedda madde mmanyi nga bw'olaba buno obusiisira bw'amasabo. Ebintu bino tetubimanyi. Olaba obusiisira obuli wali eri? Ekyo kirala nnyo. Nze nkugambye nti bali mu kazimba ne muteekako amasubi. Nedda zaabanga nsiisira kubanga tenti zaakajja. Muleme kwefuula nti mulowooza nti muli modern nnyo ebyo temubirabangako. Wallahi daddy nze obonaabona nange wabwereeyo. Nedda sijja kubonaabona nawe bw'atajja keera ku makya ku ssaako mu sika sibonaabona naawe. Era ze sigenda teekako. Naye kye nkugamba ensiisira gye mmanyi ye Yesu. Kaakati nze akugamba eyo nayo ngimanyi. Ate sije ntegeeza. Nze bane manyi ogamba nti mwajja ne muzimba ensiisira ye Bwaddene. Ekifo mwe mutudde gwe bataddewo ng'omukulu w'olumbe olwo ye muntu agenda okussaako omusika. Ye musumisi yabeera akulira olumbe olwo. Kati gwe oba ogenze kusumika? Nze mbandukulira. Nze mpita abantu bonna ab'ekika ekyo. Osobola osumika nga toli wa kika ekyo? Tekisoboka. Kati gwe osobola okugenda ogaba omwana nga toli mwanyina wa muntu. Mbagabye okujjako nga okozi muli bakiga naye omuntu amuganda ekyo takikola. Osumika mu kika ekyammwe so si kyabalala. Sinyiize mu byonna kye ngikugamba otuula n'obuuza abaana b'omugenzi baluwa nti butuutuno bannamwandu b'omugenzi baluwa butuutuno mugenzi yalina abaana bameka? 8. Yalina ebyobugagga byenkana ki? Nnyumba 2. Omugenzi yalaama? Teyalaama. Tasobola bw'aba teyalaama nga mugamba nti kati mwagala munaasobola okukkiriza tubalondere musika oba mmwe mulonde abaana b'omugenzi bo ne naye abadde ate tuwanya abawala omukisa okusinga abalenzi. Nze yenkola yange. Gwe okola bibyo? Si byange ng'enkola yange n'amateeka nago wegali naye tugamenya mu ngeri emu oba endala nti bwe muna anti bw'onaddi kuba mu mikolo gy'ekika tebatera kuwa abakazi tebabatwala nga bantu. Kati nze kyenkola bwe baba balonda omusika obuyinza tubuwanya abawala balonde. Beerondere kuba be bayinza okubonya. Kuba be babonaabona olw'ensonga nti afumbirwa n'ava awaka. Kati ayinza okudda nga abalenzi baamugobaganya. Kati olw'okubaba nga mmwe mwerondera omusika wammwe mumubaako obuyinza kweyabbayi ndimusobola n'omukyusa. Ekitegeera? Yembeera ebeera mu Nankani mu nnyimbe bwetyo ne mumanya nti omusika baba tebalaama. Bw'aba yalaama ne babuuza nti yoono nti abalina ebiraamo biruwa? Nti tuutuno. Awo no wali akakwakuliza awo nze we namenyera likodi awo. Wakola otya? Akuyita? Mpita Sebunnya naye. Dakiika ntono. Yali mu rehearsals. Mpaamu wano ku dakiika ntono ndi wano. Yali mu rehearsals. We ndi wano emmanju. Sebunnya y'oli director. Kale kanzije director muno. Kaakati we wali obuzibu. We wali obuzibu awo. Bwe bagamba nti yalaama nti ebyobugagga biruwa nti biibino nti ebiraamo biruwa nti biibino nga tutandika okusoma kimu ku kimu kuba abantu babeera n'ebiraamo nga 10. Ekisembayo deeti esembayo empya kyekiba ekituufu. Era ekiraamo ekyo ate waliwo era naye tumanyi obubatega obukodyo ne tubabuuza nti ani ali amanye ono kye yalaama atya. Bino ebyahiyase nti buli omudadi yagamba kino bw'afanga. Kati ekiraamo kirina nti kiriwa nti kino nga tumanye ekyo kifo. Ekiraamo abo bokka abantu beyawandiikamu mu kiraamo be baba bakimanyiiko. Kati gwe oba wakisomamu otya? Anti ayinza okuba yayogera bwogezi waliwo aboogera. Tayinza kwogera n'ebiri mu kiraamo nga bye birimu kizibu. Byawandiika mu kiraamo byemugenderako. Era abo bokka abali mu kiraamo
be baba babimanyi naye ate tulinawo era ekirala ate ali mu kiraamo nga bamuwandiikamu tebasobola muteeka omu ku ba beneficiaries tasobola mufuula beneficiary si yaba taata waabwe ate kati kizibu nnyo taata wa mwana okubanga akola kiraamo n'ayita omwana nti jangu owandiike batayagala leeta buvuyo mu baana Nambwa- omwana omuwala mumusikisa tasika omwana omuwala tasika mukwano nze ninawe Kati ebyo nali byammwe nina muwala bakiga. n'asika omuganda tasikisa mwana muwala saagala oddemu nakyogerako kuba nja kukubattula oluyi omwana omuwala tasika kati gwe ng'osika ng'ofuuka omukulu w'ekika Gwala nze kati ab'omutima ewammwe kati omutima yenna bw'alifa tuligenda okulaba nga ne katikkiro tusigazza nga tusigazza mukazi nze kakubyeko ddaddi lwakwatira si wammwe ebyo byewammwe kati si waffe naye ojja twetamyayo nedda si waffe naye ninawe nali toyogera ebyo saagala kati ebyo bya firimu wallahi si bya ebyo bya firimu kasita oŋŋamba nti ate nali egi nze ebyo tebikola omukazi nagenda okuziika nga ne basikisa omukazi nasikira sibaali taata we baganda abaganda tebasobola kikola oba okyagala kibuuze mwannyoko nga mwannyoko bwavumirira ekyokugamba nti tuvudde okuziika nti mwabi olumbe nakyo tekikola otya nga muva olumala okuziika eri ne mujja nti mujje bannaye olumbe lugenda kwabirawo tekikola luyina kumala bbanga ki kati omusajja bw'oyabya olumbe n'oteekako omusika ng'omusajja yaleka abakazi abali embuto 5 muba mubabbi muba mwamubbanga kimwaka ennaku entono ennyo giba emyezi 9 omukazi aba amaze ozaala yenna ng'asobola n'okugenda ku DNA kati kifo omuganda awo abeeredde omugezi ku bantu abalala otoko nnungi ate kitasobokera mukazi kuba musika omusikazi anyiiga mangu mu buli kintu tulina entondo omukazi anyiiga n'akyawa ne gye yazaala abaana n'abaana bye yazaala n'abakyawa naye gwe bayinza omusika ayinza okwegoba mu kika ne musigala nga temukyalina kati taata singa omufu ayafudde aba ayina ebintu bye nga bw'olaba bino abalongo biki kati ate nga gwe muli mu kusteekako omusika gwe yalamba kitwale nga bayinza okuba yalokoka ayinza okuba tetusobola kuteekako musika yalokoka ebintu ogenda n'ebintu kakati n'abagamba ulira omusika n'abagamba ssebo nze ndi mutabuliiko oba ndi musiraamu gwe kati gwe tokolifayinga sigenda kusobola kutwala bibbo oba tokolifayinga ngenda musika obusiraamu buteekako omusika buteekako naye omusiraamu tayinza bigaana bwakkiriza olaba bafaatha kati twateekako eyaddira mu sepiriya Kizito Lwanga tufe twamuteekako nga tewali kyayinza gaana anti byonna byo byabuwangwa ababifuula nga bwe babifuula kati kiringa bw'ogamba abantu okukola emikolo gy'ebika teriiyo kika kitagikola wabula mugikozesa mutya gyegiriwo emikolo gy'ekika kakati gwe ewammwe temumanyagana etumanyagana ewammwe temwabya lumbe ewammwe temwabya nnyimbe mwe temuli baganda kati gwe sikunenya abaganda omuganda tayinza gamba omuganda kakati ewammwe oli bwafa nga mudduka temuli baganda awo kyo kyoba omanya otumala oziika buli omu agenda waabwe anti era tewali bamala kuziika ne baabya lumbe tebaliyo abo era tewali we batuyita nti no mujje tugenda mu lumbe then mulina kizibu kirala temuli baganda ekyo nkikubuulidde omuganda yabya olumbe oba oyagala oba toyagala olaba n'omuzungu amanyi nti olaba n'omuzungu akimanyi last final rights olaba n'omuzungu akimanyi naye ate nemwasamanyolaba mbikubuuza sibirabanga nabo nze kati gwe kyenkugamba kyekyo era ne wenabira byali maama mukwano gange bamwabiza lumbe nze nkugamba kino maama olwaleero omuganda yabyaki olumbe ojja kubuuza ne mwannyoko owekitiibwa Katikkiro nti omuganda yabya olumbe ajja kugamba bikola ki kati wawe otandika okumanya woogwa ndi muganda nedda sigaanyi naye ojja kuba omanya wookola ki nti ogambe ndi muganda naye bino mbadde sibikola ki ate olina omukisa nze wanfunanga kirabo kati tolaba b'obiŋŋambye mbadde naabirabira wakube waffe teriyo bwe babireeta oli bwagamba nti ye tayabya nnyimbe ate oba wanoonya eki ate wanoonya eki kyenkugamba nti yali mu ddaani bino ebintu nkubuulire waliwo kye tuyita okutambuza olumbe kyeki okugenda n'omanya nti omuno mwana wa gundi yali muzzukulu wa gundi ava mu lunyiriri gundi ava mu lujja gundi ava mu mutuba gundi ava mu ssiga gundi era ne mugenda ne babagambe ye gundi bwe mulutambuza kabaka alina okumanya nti musajja we gundi yafa bagenda kuzzaawo anamuddira mu bigere kati omuganda awo wabeerera nti ayabya olumbe awo ne mulyoka mumusiba olubugo kati olubugo olwo kyambalo
kuba okuvedda nedda nga omuntu alina okwambala kati olwokubanga abantu bagenda nga wasa abasajja okulanya bakwambaza olubugo kuba lwe kyekyambalo kyaffe era ne bakwasa n'effumu effumu eryo nalyo lirina effumu lyakyo genda fumita bantu mwe mulowooza ab'endowooza entono naye effumu kubeera nti ng'omuntu bw'abeera nkubuuza mbitegeere manti mmanyi nkunyonyola ate n'oyagala okwogera nedda effumu nditya kakati baba tebali waggwe era baali bakuyiseeko balikuwe gwalitya nedda effumu jjajjange ng'akyalina effumu mu nnyumba ye ng'ateekawo ne bagamba mukinjaaji omukinjaaji yenna abeera n'effumu mu nnyumba omusajja yenna abeera n'effumu olaba obusiru bw'olina omukinjaaji ye muntu atema ennyama kati atemesa ffumu temulaba ebintu byammwe bwe ntegeera yammwe mu nsonda mwabangamu effumu n'enjuba n'egundi n'ejjambiya ejjambiya waliwo amaka omutabeera jjambiya ku mirembe gino dadi bakyabeeramu n'ejjambiya babeeramu nze nina macete kyeki bino ebigundi ebinene ebyo ebitema ennyama kati anti olina kino bwekiti ekimpi kakati olina macete oliya buli mulembe gubeera na kati ate waliwo omulembe ogujja okujja ngenda ggula effumu linda kati ojja kgenda awantu bo balinamu mmundu nga gye bateekaawo amaka mangi kati effumu ate omusajja omukazi si yaba nalyo ate gwe omukazi ogula kambe ke kabeera mu nju kaki ate omukazi awaasisa ki mpozi alina owaata kati ebintu omukazi era olaba mukwabulumbe bamuwa ekibbo kuba omukazi bwawaata emmere agiwaatira mu bamuwa ekibbo kyaki kulumbe kati gwosikidde oli lubuga woono omukazi yaba lubuga kakati wagayo omukazi tasika era sinagambako nti abaasisa ate lwaki omukazi tasikira musajja sigambye nti tasika asikira mukazi munne kati nze kakati maama wo naafa bayinza okundeeta musikire tunula ng'omuntu kati n'omukazi atandikirawo okusikira omusajja kati omukazi bwensikira maama wange bampaki omukazi ng'osikidde maama tosobola kusikira maama wo kuba toba wa kika ki owekika kyekugambye nti bino ebintu omuganda yategeka ebintu bye gwelowooza nti ojja bujjeeri nti nze obuvunaanyizibwa bwaba bamukwasizza obuvunaanyizibwa bwaba bamukwasizza ayinza omugamba nti ono akuze abaana bange abalabirire naye ne mumukwasa ki lubugo bwaba mulwadde naye kati olwo olubugo terutiisa nga omuntu wali mwambazi bwe muba olutya gwe tebajja kukulonda era kyova olaba bwe tuba tubateekako tetukuyita gwazitya tuziteeka ku baana abatazitya omanyi abantu beefuula nnyo mulema okutya obulwadde obubaluma ne muzaala abaana babasiiga sirimu bakola ki byo temubitya naye ne weefuula nti ate olubugo mubaluteeka ku bafu stupid kati woyo wagenda ettanda abafu abasinga obungi nga bababika engoye nga babaziika waliwo engoye nnyingi naye gye wagende mu nnyumba yange kati lwaki ewa walumbe tewatyayo naye otya olubugo olaba amagezi amatono ewa walumbe yo tewatyayo nangeze mulaba nga oba omwagala nze mukubira esimu nti ono akwetaaga mujangu mubeere naye ebbanga nange daddi ojja kunzita naye wali nayagala wali ennyama kaakati mu byonna kyekyo nti omukazi asika naye asikira ki ne mumuwa ekibbo n'akambe oyo omukazi bw'okumuwa ekibbo n'akambe ne bw'aba afumbirwa omukazi bamuwa akambe anti kubanga onaawaasisa ki emmere onaagiwaatira onaasanga mu kaveera akuba aba tusindise kufa masanda bw'oba otoyagala osookanga amatooke n'ogafumba ne gavaako amasanda n'ogawaata ate oba togaagala ku masanda manya abatabu mwekoze ebintu mulage nti muli modern nyo naye ate bye mwegomba ate tebabaliiko abazungu be mwegomba tebabaliiko mwagala nnyo okulaga nti bwe muli bawagalo nze simanyi erubugo ze ndutya nnyoko kati genda wano mu bifo bino bye batundamu ebintu ojja kulaba bonna balina embugo kati zaabalya dda abaasama balina n'amaliba gawunya obusiru wali olabyeko nga waliwo eyakedde nga lyamulidde n'okuyulubuluza olulagala okuyubuluza olulagala what's wrong with that ati ngamba batuwa endagala n'emiziŋŋoonyo njagala obeeremu amagezi agamala endagala n'emiziŋŋoonyo biba ku bitooke gwe bw'oliba ofumba oba ogenda kusaaniika ozisala n'oziyulubuza so si kugamba nti bazikuweeraawo biri bakubuulira kyokola lwaki ekitooke bamala otemako ettooke bakisindika kigweri bakiziike
ekitooke waje lusuku kiro wali otema munga buli kyotema ewamwe serinya bwe mwamala ngokutema nga buli kyotema kyoziika nze ndaba balutemako ne bakiziika anti kirina waliwo problem emu nti abantu abasinga obungi be bazaala baba bagala muno kidde mu kikule be bazaala bakitemako we bati ne bakiziika we bati kakati lwaki kibakitegeeza bakireka nga kiyimiridde kiriko ki kirina mugaso ki kisobola okuddamu ekiyeta ettooke eppya buba butategeera kati gwe singa gwe oli awo bakutemako omutwe nga tulinde wiiki ajja kujja muntu omulala mubeeremu amagezi ate muleme kwefuula kubeera na bintu ebiwalaŋŋanga wallahi bulijjo mmanyi ekitooke balina kireka kiddemu kireete omutwe gw'emmere kugamba kati bino bye baatemako ebitinga bino byaleetadde ebiti ate kino si kitwe kiri mu kyali mu ttaka kati kati ekitooke bwe bakitemako ettooke lyotemyeko lye libalizze kati ewamwe bwe balima kasooli balekawo ebyo banozeeko kasooli nedda tunogako bwe ne mulinda ne kuddako omulala obutategeera bwammwe kale naye yasoma no ne university Uganda erina abantu era ebyenjigiriza bya Uganda byafa kale omuntu n'abanga yamala university yayogera ebyo ate mwana fata abatasoma ate kinewunyisa ate ffe tutegeera gwe dadi mufumbo bamuzaala Serinnya Masaka neva amatooko kamana naye tamanyi naye asinika n'amannyo kino ekiwuduwudu ky'omutwe kyogundi kyekitooke kyebalekawo nga kiriko amasavu amagundi amaki agagaba gamenemenya ne bayiwako ettaka baba bakiziise olwo kakati kyenba njagala ogwemu n'obusiru ekitooke kyebatemyeko ennaka tekibakiyita kiwuduwudu kiba eba nkolokolo oba kitooke omuteteme n'omugogo kati oyande bigambo binene olwakuba nti bannyini byo mwefuula nti temubimanyi mwagala ab'oluzungu be baba nedda manyi ekiwuduwudu go kiŋŋambye ekiwuduwudu kiba ki aba muntu gwe batemyeko mutwe ati ze bali buli kintu kye batemyeko mutwe bakiyita kiwuduwudu kati yentegerayo omuntu eyasoma university fe abatazisoma tubitegeera bwe tuti nga bwe mbinnyonnyola kati kino ekitetema kyogambye sinza obutakkiriza mwana wange kusoma university kale ekimu guba mugogo ekumu kiteteme kati ekiteteme kyeŋŋamba omuteteme lwaki bakuleka guli bwe gutyo nga bagusaze ne gusigalako amasavu kati bwe baba singa yabadde muntu nga bamutemye omusaayi bandinuunye munuune ne bagugjamu ebyo bijjako lwakuba nti bwe butonde bw'omuti ogwo oba bw'ekimera ekyo ne bonaatema mutu bagujja kuleeta amasanda toyinza kugamba mbwa iguzzeko amasanda olagira ddala nti no totegeera ne kusomera wasoma tewatoola nakantu nakamu nze kubuuza kuyiga newunya siyomba lwakuba nti ate nange nkunnyonnyola ekinusi si kye bagira abaana bano abatassa ekiki ekinusi ky'omunyiigo owulira ekinusi ky'omunyiigo nze nange nnyonnyola nti paka ku musiru asembayo lwategeera kati ekinyirikisi kiva ku kikolokomba omutima gw'ekitooke ekinanka ky'ekitooke kuba kikolokota bwe batyo ne bajjako ekinyirikisi ekyo naye tekitegeeza nti olwo kijja kuddamu ekitooke kibale ekyokubiri kye mulina okumanya ŋŋamba abantu bonna nti abaana mubasomesa ennimi zaabwe tebawulira naye kati olaba ono bwati bwafaanana ku myaka kwali yasomera na university ate azaalibwa Masaka yeri Serinnya naye ayogera bya kisiru up to now mukwano bangi abayiza abadde tebayimanyi kubanga kasa bangi abadde bamanyi ekitooke bw'ekisala kifuka kiwuduwudu kyenvudde ŋŋamba bwe nti gwe kankuvume obeere sacrifice eri abalala bubayite abasiru abalala abali bannange nnyinnyonnyola paka ku musiru asembayo lwategeera era bwe tunaavira wano ng'onaategeera kati endeku lwaki bazinyweramu mwenge wali oyagala bazinyweremu kyayi mazzi kati gojja kutandika okunyweramu amazzi bazinyweremu omwenge n'abalala bajja waliwo abazisa ffe twazivaako kuba tumanyi za mwenge butategeera amanyi abantu oli bw'abeera omusiraamu alowooza ndi musiraamu okusinga nnabbi temulowooza nti nno n'ebweru banyweramu n'amazzi amazzi nze gabeeramu agange n'enganyo ngaganyo kugabulungi ate good bad conduct bw'ogiteekamu mu nnyumba batotandisa obulogo obwe busiru kati naawe kakati bwe balireete naffe bwe tusanga zinzimiya mu nju y'omusiraamu tugambe nti naye mulego zinzimiya yani zinzimiya kiki ekinanka ekicupa ekifuna wuzu abamamwa dadi ekyama ovubya nze nkoye muntu okunesinaawe nedda walayi ne woba onyiize nkyasinga nawo nedda ngezawalayi dadi kankubuliyeko kati togenda wala soka obuliyeko wano waliwo endeku kati abo balogo ziri awo omwana wange nayingirawo adduka emisinde omwana wo bwe tuba tubala abaana abategeera otandikira ku wuwo
ng'otubulira ne mwana Uganda eyimiridde bwetira omwana wange. Nedde mwana wange ndimubayigiriza ebyo. Kati mwana wange bamuwa obutiko. N'abugana n'agaba bisaaniiko. Kakati olaba omugwago yawedde emirimu. Kati nange ondeetedde ennyimirirwa ebyo. Yagamba, "Mami, this rubbish." Kasi bisaaniiko. Anti mwe muddira Nemugamba dadi nakambuwala. Nemugamba no babuyita butiko. Babuyita butiko. Mwe muddira mulowooza nti bwe munaayogera ku baana bammwe bonna bafuula nti be bategeera ennyo mubateeka ku level yakwogera Luzungu. Ekyala abaana bange basooka kumanya lulimi lwa Luganda. Ebyo eby'Oluzungu babiyigidde ku ssomero. Kati bagire nnyo ojja kulaba gye munaasibira. Luganda lwe baasookerako tewali mukaaga kitundu nno zaaweze. Kale kati tuggalewo dadi naye. Ekyo ekyamamwa kinyumyemu. Engoma tulina ziteeka. Olwaki abantu bateeka engoma mu nnyumba? Oyagala zibeerewa? Mu masabo. Kagamba gwe oli muntu w'amasabo gy'ozaagala. Engoma ku masomero. Lwaki ku masomero gyote mulunde bayite masabo? N'amazina maganda. Oli musiru. Kati ate bw'oba Omuganda ng'ennyuma eri awaka. Okyogamba Omuganda agitereke bweru olwokubanga mujja kulowooza masabo. Mwabalowooleza mu masabo gammwe. Engoma nziteekeyo waka nga mpita gwanga mugye. Kakati gwanga mugye bazironda ku kakati gwogenda kuba gwanga mugye yaki? Balonga akutadde mu buliri. Oyite gwanga mugye. Nsawa kusonyiwa mukama wange. Bw'oba okola ebintu eby'obukalikyayo kati n'eggomeso gy'ozirye bajja kuyita omulogo. Era tofumbanga oluwombo baligamba oli mulogo. Nfumba ya buwangwa nti. Nfumba nakulya mamange mu hoteri. Manyo fumba oluwombo mukwano. Kati ate wabadde oteeka ki ebinnyo kuwaata? Okuwaata? Amasanda? Nze mpaayo ne bampaatira. Bajjukiza mwenna nti tujja kuba n'omuzannyo. Balya n'enseekeezi. Simaamu ebiri. Omanya abantu balina oyiga kalitaya. Bagenda kuddayo banfume naye nze mbadde mbayambako njigiriza buli kintu kyonna. Balya n'enseekeezi gujja kubaawo Easter weekend yonna. n'abiri mu 8 tugenda kubanga tuguzanya wano ku National Theatre. Jangu ogule tiketi. Kozi wangambe Easter wana bagule tiketi. Mugule tiketi bannange tulina owagira muzeeyi kagatta tubeereddeyo. Bannange mutuwagireko. Mwandiyize mutya ekiwuduwudu. I mean tibakiyita kitetemu. Ate nja kudda buli nja kudda buli naku nkole ki? Naye nga tonvuma. Anti kati naawe toyogere by'ekisiru. Kino ekyamamwa kibadde kinenemu. Ogalina. Ye ate kati onaafuna ddi emirungi gye gy'olina. Nze kati tulaba nga ejange banvuma baki. Nze I'm very proud. Kuba gye ejange. Omuzannyo gujja kubeerawo mwana wekyo tufubenga bwe tusobola. Mana wataddewo posita nnene nnyo bannange. Kano kagundi baana ke wataddewo nga kanene nnyo. Baana? Kanene nnyo. Baana? Kenate anti sosene nteka wako. Ngenda kuongera. Olina n'akagoyi. N'olugoyi benna. Ngamba nga lunene. Waliwo no bangamba ki? Allo. Baana musibe bulungi mweraba naye mwe manyizo yiga ebintu ebyo mu butuufu ga mazima. Badde manyi. Anti nina okubuuza ndi waliwo kye basazeeko bakiyita kiwuduwudu. Executive Media. Focus, innovate, succeed.